ani wasita coffee abali michinya obategeeza teri muntu agenda twala mmwanyi zaffe za bwerere emmwanyi za government emmwanyi zaffe teri agenda twaza bwerere so ekisooka togwamu maanyi twatula endagaano emmwanyi bivaako olw'ensonga wakyaliwo endagaano ezitambula endagaano zitambula tezitambula zigenda eno bagisazizaamu bate bagisazizaamu tewali agenda kutwala mmwanyi yaffe ya bwerere emmwanyi yaffe kyetwetaaga maybe is to organize ourselves into associations mu bantu b'Emityana North mbagamba tujja kutuuka ekiseera nga tutunda kofi bamuyita kisoboka kofi nga kofi waffe tusobola okumwekubira ne tumutunda eyo kapasite tugyetaaga naye kapasite eyo gifuna twetaaga emmwanyi ezo nga weeziri emmwanyi zaffe ziringa omwami yazaala abawala abalungi okaana kuno kuwulira tukaana omusajja yazaala abawala be balungi bali 7 omukyalo omwami amuzizaga nti njagala omuwala ono omuwala omukulu naye njala mutwala ye saagala amujaga ti ntoboona omutwala tuwente bweziti kanoga nti olw'okuba ye muwala omukulu jjukira omusajja omu yali mu bayibuli omwo baali akoboza agenda kuwasa Leeya ne Rachel omuwala omu yali mukulu yali ayagala kuwasa omwana omuto namugamba nti omuto tafumbirwa okujjako omukulu ng'afumbiddwa naddamu n'akola emyaka 7 naddamu n'akola emyaka 7 omushana bayibuli enaku zina takyakisoma bulungi abeera mu constitution yokka n'akola emyaka 7 n'awasa Yakobo yali Yakobo ng'awasa Rachel ne Rakeri yali Rakeri I think yes Rachel ye Rakeri yali Rachel ne Leah. Leah was the first born Rachel was the second born kati ayagala okuwasa Rachel omuwala yali omuto niyo omugamba nti ffe mu kalica yaffe omuto tafumbirwa okujjako ng'omukulu afumbiddwa nadda n'akola emyaka 7 nagati kale nzola okuba omuto ono mwagala noono omukulu kamuwasizidala nemaga n'akola 7 years okuba nti atwala bombi kati omukyalo ono ali mu ndagaano palamenti kyegamba kiri kimu tetukuganye kutwala mmwanyi zino ziri premium n'ekikulu kiri kimu kyokka you provide the market olw'okuba ffe twateekawo ensi gye bayita free economy mulimu kye bayita liberalization mulimu tukozesa laws of supply and demand gyokoma okuteekawo akatale gweteekawo akatale oga nti screen 18 njigula siringi 1,400 namugga bw'anaabeerawo agula siringi 1,400 bannayuganda bajja kujja nga bagula screen 18 actually ku mulundi guno mutuzibudde amaaso ffe abalimi b'emmwanyi kankule mame Lutamaguzi bibadde batugula kivandulo ng'emmwanyi bw'ozitwalayo Lutamaguzi yatawaana Hanife yateekamu fertilizer Lujigane yataateekako Gunda ffena tutundiramu obuweka obutono naye kati batulaze nti emmwanyi zino zirimu ebika kati tugatuuka Lutamaguzi okweramula kati oyagala screen 18 mutunda singi 8 14 mutunda sente zino kati endagaano eno manchezo mulimu ebizibu byamu naye ekyo kituvudde amaaso lulimu mbadde mutugula abantu bemulaba bano nabo kofi ono gwe batweddewo baali batugula kivandulo kiwanda otwalayo kofi bapima bupimi obumbuli butono obaefaana nenamugge yafuba emmwanyi ze ne ziba nga zirina omuwula kuba screen 18 terimika buli muntu emmwanyi zo zirina okuba nga ozibisse ekika kye wasimba kirina okuba nga kirungi olina okuba nti ozirabidde olina okuba nga ozifukiridde ne butawo sirikitu emmwanyi ne zibeera nga zirina empeka ennene naye omuwala ono gwe boogeraku gwe bayita screen 18 omukyalo ono gala nti ye gwayagala okutwala tugaa nti katumuteeke ku katale the highest bidder yajja okumutwala that is the argument bwanga gwogamba nti oyagala okutwala screen 18 provide the highest market naye tuleme kukuwa kasenge kakugamba nti olw'okuba gwe oyagala ono then mutwale ku bbeeyi yonna gy'oyagala but mwe bannannyini muwala bannannyini mmwanyi sirowooza nti okukayanira muwala we kikutegeeza genda kubatta nokakati engeri gye babakayanira anti babaagala nnyo gwe kankukuba akakumbi ku mutwe naawe kankuziike omuntu yenna akuleetamu endowooza egamba nti olw'okuba emmwanyi waliwo okukayana mu parliament waliwo bino bimuli ebyendagaano manya endagaano yes endagaano eno gye muwulira n'ebirala kwegamba bikutuuse ku busungu obusunguwala okutuuka ku level ti nti kati emmwanyi kanzitemewo olw'ensonga olwakaana oba okutte trendi mbi tubasongera actually kino kirina kutwongera ku nemumanyi nze okuva lwe nawulira kino naddayo nenga nti kati ne buli kikolo wekibadde kyafa kanyongerewo kubanga my crop eri ku level evuganya katale k'ensi yonna esobola okubeera nti bagikayanira of course kibadde weekiri for some time we know naye this time kinsanyusiza nnyo nti coffee has taken 2 weeks on the floor parliament 2 weeks ku media houses
2 weeks everywhere buli muntu ayogera kumanya mbadde ministry mu amukwano gwango ne muganti badde saba copy onaganti agreement eyo ngasene onaganti tomanya agreement nakuzo gibogera nga ne basiku itale bonna bamanye ekigenda mu maaso on the coffee agreement so basebo ne banyabo this is an advantage mu eri abalimi b'emmwanyi kino kiberenga kituzuukusiza nti omuwala gwe twakuza gwe bawite emmwanyi ya Buganda gwe bayite emmwanyi ya Uganda basebo ne banyabo muwala ali atuso abantu bonna abakubaganya buli muntu gwayagala gwe yongera kubika yongera kulongosa yongera kuzitema yongera kuberako ziberenga zamuganyulo ona bichwana malezi jewo kijja kutuyamba ebigambo biwandike ebyo you book ona bichwana genda okutu I always work hard Napoleon is always right yes yeah I always work hard Napoleon is always right kati echache ndagala okusembayo nacho mambusulwa yes abantu bogera ku bantu ajjo kutuyamba era abantu abasinga mwami Lutamaguzi mchana mugabye mwiro okwegendereza nga mu parliament eyo not to actually bino betwa get sound about our colors naye be bantu abateeka mu ddiba nga balinga abazzo okubayamba nyine ekitongole kimu nagenda mu district yemu siye waffe emitiana in one of the district bunali ntambula mbine byange byaga nesanga ekitongole kyali kigabira abalimi b'emmwanyi bijimusa naye buli mulimi wa mmwanyi yatuuka nga kulevo nga asobola okwegulira ebijimusa nga bamukyawa olaba mwami busuwa balinga babawe ebijimusa naye nga ebijimusa bino kugamba kyandibadde ekyemitwalo 14 bakimuwera ku mitwalo 18 so nga amagoba gafuna ne bambi abalimi bange olw'okuba talina capital abalimba disu bayinga tebalina capital egula bijimusa bino katayimu bwe yatuuka ne bafuna embavu ng'omuntu asobola okwegulira ebitwa buli kampani olamukwiranga essimu nti katompola ndeeta buli nja kwegulira mu dduuka that was the omukwano gwabwe lukwano luno lwali lwabikanga abalinga abayamba abalimi gwe lwakoma mwegendereze nnyo abantu abajjeeyo mu byalo nga balowooza nti bagenda kubayamba sima tugenda bayamba towe bomba sima tugenda bayamba kino mukimanye obwavu lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka ebintu ebyo mulinda bibatandika okubalimbalimba gundi agenda kubawa sente agenda kuwa sente zikugaggawaza abantu babalimba ne bajja abanyunyunta notuka ku level nga tokyaswana kubera ebintu emu bikolere mu association zamuffe this is the time okuba nti musobola okwekola mu ebibiina bamwe eby'omuluka ebibiina bamwe eby'ebyalo ebibiina bamwe eby'amagombola abalimi b'emmwanyi ebya constituency ne mutandika okunoga eddagala ebizibu byammwe mulekeraawo okutandika okwewola sente ng'emmwanyi zikyali za kimuli bwe mubanga mukolera ddawamu nagenze jjo ngenze mu baganda bange aba Yezu Kabaka babadde bakuŋŋaanye emitiana ewamukyala Kalasira ne mwami Zaake is a member naye bansanyusizza ekibiina kyabwe kirimu abantu 14 mwatano yes no bali 40 bali 40 ne buli member atekamu bukadde mukaga n'ekitundu 6.5 million shillings of course the highest Zaake as a member of parliament ne mulimu aballa bangi banamitiana abakozi bomo naye bagala raising capital yaabwe njobawo omuntu yenayina kyayagala okukolamu investment kya milioni 3 kya milioni 4 basobolera basebo ne is high time mwekolemu omulimu ogufaanana bwe gutyo twagala sente zino eza government zigenda okulyanza muda simeza parish model simeza emyoga zino basanga nga mutambula sente zino lwe zibasanga nga mutudde muli awo muzirindide temwena kye mugenda zifunamu mugenda kuzifuna muzigabane zigwewo namwe abalimi b'emmwanyi mwekolemu omulimu bwe gutyo tujja kusobola okutambula okugenda mu maaso webale nnyo State House and Corruption Unit egambye nti lwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake ngo bategeeza bw'olaba yeenyigira mu bikola bwe bityo kuba kusimu